is the speaker becoming a blatant liar? Because we are leaders, you know, that plenary, when we sit, it's serious business. So when you make a commitment that after we have laid the ministerial policy statements, then we are going to move to that other issue, and you turn out to be a liar, that means Ugandans are saying, indeed, the issues we are seeing out there are true. Because the way you're using taxpayer money, now you're even telling lies on record. It's very unfortunate. I also heard the speaker say that, you see, the people who are raising these matters, it's because I insisted on the Anti-Homosexuality Act. Give us a break, Madam Speaker. Stop hiding under the issue of homosexuality. Because are you saying that Ugandans who are demanding for accountability for their money are homosexuals? Is that what you're saying? And that's why they are demanding? Oh, come on, let's be serious. Stop scapegoating. No one is talking about homosexuality and all of that. Ugandans are saying account for this money. Ate yembera yaliko speaker wa parliament buli olucha yeeyongera okwennyamiza nga mawulire agava ku sources agesigika galaga nti omukyalo ono byasiba bye bikutuka era nga wano wensinzidde okuba nga nkubiriza bannayuganda okuba nga musindikira speaker essala zammwe. Parliament ekubye ebituli mu kusalawo kwa kibiina kya National Unity Platform okujjako Mafayas Mpuga ku bwa commissioner ne basikisa zaake. Ate obukambwe bwa Anita Among bususe ababaka ba Parliament bamukaaba. Anita Among atadde akaka kubimwogerwako kubba ssente z'omuyi w'omusolo. Ate ebyo omuyimbi Catherine Kusasira ebipya bizuse bwadde bwe ebyo n'ebirala byenkuleetedde vidiyo eno nja kusaba ogimpere like Projan Media gwe mukutu kw'osinzira okubanga ompuliriza. Omuvubuka amanyikiddwako nga Suna Martin yakwatiddwa ng'ono yeekalakaasizza oluvannyuma lw'okuba ng'asaba sipiika agibwe mu ntebe ey'obwa sipiika. Ono nno yagenze ku Parliament okuba ng'atuuse okwemulugunya kwe era ng'eyo gye yaziddwa n'atwalibwa eruzira. Nga wakomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 19 Maachi mu kkooti abeere nga gasimbagana n'omulamuzi. Ate ye sipiika yavuddeyo n'aleeta okwewoza kwe ku bimwogerwako kuba nti y'omu ku beenyigira ku bubbi bwa ssente obugenda mu maaso. N'asambaga ebimwogerwako n'atutegeeza nti abamwonoonera erinnya lye nti yebba ssente y'omuwi w'omusolo nga kino kiva kuba nti yayise etteeka ly'okulya ebisiyaga nga wano ewava kalumanywera yenna n'ensonga lwaki bamwonoonera erinnya lye. Ate ebyo nga tubitadde ku bbali y'enkola ya sipiika ey'emirimu y'ennyamiza ereesewo obutakkaanya bungi mu ba MPs mu Parliament. Bangi bamulumiriza okukozesa omukono ogw'ekyuma nga kino kikuba ebituli mu buyinza bwe kosa n'ekitiibwa kye nga sipiika. Agava mu nkubo galaga nti ababaka ba Parliament tebayinza kwetantala yadde okwogera ku sipiika nga bano batya okumunyiiza kubanga ayinza obbamu olukisa okugendako ebweru okulinnya ku nnyonyi. Joero Senyonyi yavuddeyo n'atukubira ttooki ku nsonga za sipiika awo yasinzidde n'atutegeeza nti ababaka bangi batya sipiika okumwogerako kubanga sipiika ye kamalabyonna mu Parliament nga buli tteeka erinaayisibwa yadde enteekateeka za gavumenti zisookera wa sipiika era ng'ono yazapuluvinga. Obukambwe bwa sipiika bwasooka kulabibwa nga yakayingira mu Parliament era ng'awo yajjako omubaka Francis Zaake mu kifo kye eky'obwa commissioner. Awo Zaake n'addukira mu kkooti okuba nga yeekubira enduulu. Bingi ebadde bitambula ku Anita Among era nga ye yavuddeyo n'atukakasa nti ebimwogerako ku online si bituufu. Anita Among yayongedde n'atukakasa nti ebimwogerwako biva kuba nti yawagira etteeka ly'okuba ng'aweera ebisiyaga mu Uganda era nga ne wava kalumanywera okuba nga abantu bonna bamubuukira ku by'okubba ssente y'omuwi w'omusolo. Ate olw'oluvannyuma lw'ebingi ebibadde bitambula ku Catherine Kusasira, abaana bavuddeyo ne baleeta info nti omukyalo ono yalabiddwa ku street z'e Canada ng'atambula era ng'abaana bawera okuvaayo bajjeyo Bwino wa Catherine Kusasira. Kigambibwa mbu si mulwadde.